Yes, okay. Okuva mbanafe aba Happyland Movie Production. Katutandike kino Uganda kyaffe kino. Era nga kyafulumye nagendo kyefunire. Nakibuuka Ratifa toyina musibwa. Mwana mwala nantale Suzani naye tomusibwa. Akunguzibe Moses Mosh ku ntandikwa kino kina Uganda kyafulumye dda gendo kyefunire. Matovu Phillips naye ku lutimbe egenda maaso etandika butandika kino kina Uganda Kavuma Jimo naye tomusibwa ko kino kina Uganda ekitandika. Sekyewa Gonzaga ate nga yina nnyini lugero naye ku lutimbe kwali kina Uganda kyaffe era nga kitandika butandisi. Nyiraneza Rufi Happyland Movie Production Nasali Jacinta oba Nasali Jacinta naye tomusibwa egenda maaso. Emizigo nedda kwevuma mizigo ye film kujevuma mizigo kajja tandikidde. Waliwo omugagga yazimba ennyumba ze n'atayiza bulungi nnyo. Akwingizibwe Moses Mosh nannyini lugero. Kino kitandise kina Uganda. Nyiraneza Ruthi yakola ku welfare. Omanyi buli muntu akola akasente ke senga aba akatayiza kyasooka okuyiiya kwe kuteekawo ennyumba z'abapangisa. Kati mwe kye muyita emizigo kati ate eno yo firimu bagiyita emizigo nedda. Tugitandika butandisi Happyland Movie Production kino kina Uganda. Mwanje Steven Kabana na YouTube channel kugisanga ze bampita omugave mukibi Uganda nze nkukwatidde era nga kina Uganda kitandise. Sekyewa Henry Gonzaga Assistant Director. Mizigo gigino jajjula girina abaana bangi abapangisa bebajja n'abaana. Omuntu bw'amala ozimba akayumba ke alowooza okuzimba ku nnyumba ez'abapangisa mukyo okubeera ng'akola bizinensi. Kati bw'amala ogimala abatannaba kuzimba bajja ne bafuna ennyumba ezo mu ngeri y'omuwaayo akasente. Omuganda yakituuma mizigo era yafuukira ddala bizinensi wano e Uganda. Kati ye bizinensi eyo gye tutandise emizigo. Wabula oluvannyuma lw'abantu abo okujja okubeerako baba n'emize gyabo. Buli omu engeri gy'aba nti yakulira mu mbeera ez'enjawulo naye emizigo gidugatta. Kakati ekyo kye tugenda olulabo olwaleero ekina Uganda. Emizigo nedda ye firimu etandika era nsala bakunyumirize etandise. Abajja okusulako baba n'abaana era ogenda okulengera ago ge gabeera amaka gaabwe n'abaana bennyini okujjako nga mmaze okuzimba ne mutandika ate obulamu obulala naye ng'abaana ago ge gabeera amaka gaabwe. Tugenda maaso neneyo mulembe bampita omugave mukibi Uganda ekina Uganda YouTube channel mwanje Steven Kabanana kogendo kisanga awalo gisanga mu bina Uganda wona ne babitundira matundiro gebina Uganda wona mu gwanga oba nkubira ku 0755 72 92 54 kino no kitandise. Kalo kulengera abaana babano bagenda maaso n'okuzannya. Abazannya sonku bazannya baana naye nga be baana ababapangisa. Kati bwe bamala okuzannya waliwo eyakuba munne. Kati firimu etandise. Sekyewa Gonzaga ate gwe kikyanyiziira bangubye ate bakubidde ki? Tuli ku mizigo baŋŋaanya okuzannya naabo. Tuula wano wopangisa ge makaago otegeera nga nnyo eby'omunju naddala ku mizigo ku mulirwano. Bapangisa bannange mbalamusizaako nga mutandika firimu eno. Kati n'olusi ku mizigo kwe tumanyira buli muze gwonna. Abasezi, abalogo, ab'olugambo, abaki, ab'embaliga, ab'enkyakya mweno. Kakati mama Tracy agenda okudda Tracy bamukubye
ate Tracy abadde ki bamukubye ne bamugana n'okuzanya nabo bebapangisa ku mizigo. Sekyewa Henry Gonzaga mama Tracy wuno akomyewo wabula ka Tracy waliwo abakakubye aŋŋambye ekimukubizza kuzanya ne Meira aŋŋambye bato bena si be bamukubye maama Meira yamukubye era ng'agamba tayagala badde mubazanye ne Meira ne bannaye omukazi oyo anvuma emisana gonna njagala okutegeeza tata Tracy omukazi oyo anvuma nga bw'otamanyi kwambala nga bw'avuma bwe natomera nafuna akasajja kaavu kanaku tomanyi kwambala kati mudidde ennyombo zammwe muziteekemu n'abaana kati nga mugamba mudidde ennyombo zammwe muzitaddemu n'abaana ne muziteekamu naffe abasajja abatabeera waka watasobola kiwoono oba ono n'afuluma nokiwa n'kimuwa saaganze mwana nga addeyo era mbadde nteesa otufunire ku sente ffe tugende mu kyalo kasita luwummula kasita luwummula tufunire ku sente tugende ewa maama ekasanda kooye ze mpulira mbikooye bajja nawo omwana wange obutwa ekyesente ezo kyokka nga tutata Tracy ekya sente tezaaliwo okuba omwegendereza nga ne bw'omanyi ate abaana be babeera mu luwummula sente zifuluma nnyo mugumiikirize naye temuddamu kuyomba na maama Meira maama Tracy balabika balina obutakwatagana ne maama Meira owulidde temuddamu kuyombagana yeeyo geega amaka ebiseera ebisinga ekitera okwawula ekisenge n'eddiiro lwe lutimbe emizigo nanyini gyo yagizimba apaana yazimba yamala tutandise emizigo nedda tina Uganda kyaffe nze nagambye bampita mu kiibi 755 7291 54 gino emizigo gino egyesaidi eno gyatunula ku saidi eno balinawo olujja wakati awo olubagatta naye wali osanze ku mizigo emikambwe nga buli mupangisa oba newayayo entalo ziba mu bakyala abo ababeera ku mizigo. Tugenda maaso Happyland Movie Production bebaleese kino ekina Uganda mwanje Steven Kabana na YouTube channel kugisanga mukibi nze nkutte kakati Rastado ye tata Meira Rastado ku mizigo kuno yali yakolamu Rastado aline sente ku mizigo mwana gwe wadde basenga mpulira ndi mutulo naye nawulidde ngu ngamba tuwasasudde balance ku poloti okakasa tugenda tandika ozimba tuwone emizigo kakati oluusi ku mizigo kwe tukolera puroguramu zaffe ne ziyitamu oluusi ne gigaana naye ng'omulasita ayina laavu nga bw'omanyi laavu y'abalasita ye maama Meira ne taata Meira nze mpulira nkoyo emizigo naye ng'alinamu era kakati ng'onaamanyi obuzibu ku mizigo okwo wabeere nga waliwo omu asingakoko ku banne levo kati ono omulasita yali alina omulimu omulungi oguwooma era nga yali wanjawulo nnyo ku mizigo kuno era nga mukazi we banne abayisaamu eggaali olw'ensonga nti bba yali alinawo kasente etandika laavu eri laavu enyumira ku mizigo naddala nga mwe abaliko mwe musingakoko kasente omukazi n'alyoka ayisa mu banne eggaali kakati wano firimu wetandikidde omulasita alina sente alina ekijja omulasita alina ekijja ku mizigo kuno be basingako banne nange simanyi oba tuyinza okuzimba ne tuvaano bannange nempuna obukazi bwa wano obukazi bulingiriza tugenda zimba ate kati poloti yonna gimazeeyo essanyu ly'omupangisa yenna kwe kubeera nga at least aguze poloti ayinza okufuna essanyu n'essuubi newankubadde okugula poloti si yebeera ennyumba naye era aba afunyemu essuubi eritandikirwako nti oba oliawo naye alifuuka landiroodi oba naava ku mizigo naawe nokonkonebwa buli 3 oba 31 kasita gawera ag'omwezi era puroguramu zitambula bulungi nnyo mulasita poloti yagisasudde era nga buli kimu kyonna kitambula esimayiro eri ku mulasita yabajamayika nnyo
wagwani yaman kakati enkeera omulasita uno akeera ku makya ekyenkyawo ekiri ali wano abuguta ali ku buliti zino ezitasobola kusereka nyumba ali ku muwogo meira nga gwe tolidde dalisagalawoki yalabugi iye kati nolya ku muwogo nekagayako nekazawo ku mmeeza nasikono na mmere yange kunja mulasita nasirika kati kyekyo kyokoze kati meira kyekyo kyokoze osagala ne muwogo bikaluba kati emmere yange gyononabo kakati ate emmere ogiyisaamu buyisa gaali n'akajjayo mulasita n'abikulano n'akazza saidi janakafatira ye taata meira sagala buuki ebiwogo bikaluba balinawo okwo ku mizigo wano bebaheve kakati emizigo gino giwooma ddi ku makya emizigo gino giwooma nnyo ku makya nga buli mukazi afulumya ayoza ebintu abamu nga balina engeri gye bagenda maaso n'okuteekateeka okufumba abamu nga tebalina bye bagenda fumba gyemizigo siyolanenya bulungi ye mama Tracy wuuno nyo olusajja olwo namba 3 olwo oba bulowooza bweyita ki omala omubuuza bulungi bw'omukuba kabba n'alyoka akutikka amaaso gyemizigo kakati ku mizigo kubako abakwatagana obulungi efirimu eno etandise mama meira muto we yajja amulabeko ku mizigo kitokye kyakamaliriza okusoma kizeke wabaaba waakyo mama meira ono ye mukyala mulasita tugenda mu maaso naye gwe meira wabuuziza dda maamawo maama bulungi meira ogamba ki meira bano basulana mu ddabo ekitasera kusangika nnyo ku mizigo nga balina eddiiro we bayinza n'okusuza omugenyi nga n'ekisenge bakirina kibatera okuyita ddabo ku mizigo naye nkubulire paluma nkooye emizigo abakazi bageya bange okuva ku makya paka lwaggulo simanyi kye nabakola tewali abakazi abola bageya era ono waba ali ku ssomero mbeera muno neneesibiramu nze mbeera muno neneesibiramu omwana wange waba ku ssomero nange kaali kakodyo kange nga mbeera ku muzigo nga nyingira mu nju nenyingiza n'engatto kakati bw'osibawo baba bamanyi toliiwo enkola y'emizigo ataliiwo y'emboozi yeno walabye akawala keyaleese konna amagulu gabadde nga aga bbulu ofundako n'akaaluli niyo naye asomba kumbe bagenda okwetetegula ng'oli munda yali nkola yange nnyo kati nga mbalinda bali awo wakati awo nenvaayo n'olyokola babe babuna emiwabo kiri ku mizigo gweno wano teboogera naye ffe gye tuli jjukira mbadde mu kumaliriza ano semisita esembayo luumu gye tusulamu tulimu 3 naye omanye erinnya lye batutuuma malaaya niezi bino bigumiikiriza teri muwala yenna asula ne muwala munne mu luumu emu ne batamutuma linnya lya malaaya ze nabigumiikiriza ebyo ate emizigo gy'e Masaka gye gimu n'egyerungujja kirabika yatandika okuzimba emizigo kakazi ke kaali kalina olugambo kati omuzimu gw'emizigo ne gukatambulira okwo paka kati n'aligizimba emyaka egijja kati ava gamba naye badde nsaba taata meira yasasudde ploti tubadde twagala tuzimbe nze omanyi abakazi ku bakazi 100 teri awagira bbaawe kuzimba mizigo ku saidi emu ate ku bakazi 10 bwe bafuna sente agamba bba tusooke tuzimbe emizigo nange nfuneko benjooga nange nfuneko bengenda okunkuna bakkiranga bye bankunkuna kati onaagamba nti nze bwe bazimba saagalako wadde akazigo at least n'akalundiramu embwa saagala nakoowa emizigo omulasita
wano wakolera omulasita lwaki alinamu atunda masimu ye taata Meira kati atumiza owa boda yava mugamba genda katimba leero lwa Sande ongulireyo ekikoko saagala buno bukoko buno njagala enkoko eri heve ogule lumu enkoko ya mitwalo 4 ezo 13,000 ogitwaleyo eka ne transport yamusasulira ddala owa boda ng'aleeta enkoko kati awo ojja kulaba buli muzigo yaleeta enkoko efirimu etandise emizigo nedda wa boda ng'aleeta nkoko namba 2 yasooka owulira boda najja n'alingiza ng'owa boda azeewo omulasita abakazi b'emizigo bwe bamuleetera ettooke taliteeka mu antu balabye n'obukazi oba bubbi abeeno ettooke alitemako ebiwagu bya waggulu n'aliteekaawo ebweru just to make you nti okakase nti gyali era balinawo agambye nti kamale bwe muli ekyemisana bwe kijja mu julembu ayinza okudda leetimukko namba 2 n'alutwala balireese erikoko balireese kumba ono alengedde namba 2 alututte ebeere wano emala obasika eriyo beerera ddala awo bakulabe nga bakuleese omuntu naye yakoowa enkoko kyokono zaagula ulira firimu kati nezireeta namba 2 okujewa namba 3 beti ninawe beti obowa kumbe teri kimulesenga lugambo azewa mama Tracy tomanyi na kigenda maaso bakaleesa baleesa akakoko oba kanywa mukenenya konna kakogga katini oba bakabaguzizza oba bakabye bubbi ulira nkakali laba wakatadde nno akatimbye nno nyini nelyoka lugamba mbu lwakoowa enkoko lugenda leeta akatebe luteeke wali mulage buli omu nga bwe bali enkoko obukoko obulwadde kyokka enkoko gye baleese heve naye ono yagamba akakoko kanafu naye ngenda kimukola oneerabidde goloza anaagirya okugjako nga siri weebukakata tajja girya yofumbye ekiya namba 2 ng'abuuza namba 3 kati bawalana namba 4 namba 4 ye mukyala mulasita firimu ajja kijjamu enjawulo agambye yakoowa okulya enkoko maama tunalaba oba anaagirya n'ayiiya kikyanagikolera nkoko eyo tajja girya mukyala mulasita ng'afumba akawoowo akozesa kali kanzaali mukyuzi mikisi akawunyisa ddala obulungi enkoko ng'amala okuba bulungi nnyo ejjiiko katono nadda akaveera k'omunnyo n'akaleeta kalamba yagambye tajja girya oli amaze ofumba enva ataddemu omunnyo namba 3 najja alesa akaveera kalamba ak'omunnyo n'akasaamu kale naye baba bakutenda tosobola girya tubagaliza ekyemisana kya Sande ekirungi ye namba 3 era namba 4 teyamanya muvi emizigo nedda ng'asitula nva eyo baba balina giyiwayo buyiyi tugenda maaso emizigo mingi bw'oba asanze abantu abakwatagana ku mizigo weesiima naye bw'oba asanze omuntu nga bawalagana ku mizigo teweetaaga kusula ne bw'obeera mugenyi ekintu gyebaleko sawa kakati wanamba 6 zaleeta kintu baba owayi ninamu obuzibu buzibu ki obuzibu bwensanze bantu bembeera nabo najja nembawa sente nembagamba bampe sente kubanga landiroodi yali abanja kakati obuzibu kintu talina sente za landiroodi era landiroodi yataddeko kufulu kintu ne bwayita ewala ayagala asuleko ewa namba 6
ati wali buzibu jangu osuleko wano. Namba 6 ku mizigo kutera okubeerako abawuulu ate nabo batambula batya katulaba emizigo enkeera olw'emmande Mama Tracy nezikomyawo Taata Tracy. sibe bulungi Taata Tracy ogenze badde olina kyongamba ate sente za Tracy ez'amata zaki amata ezaki amata kyokka awulidde muntu naye anava n'amata kiki sente z'amata awanega amata gani amata gani aga Tracy omwana omukulu akyanywa amata kati omwana omukulu naye akyanywa amata kapuusi kuba oluyi bw'agenda okunywa kyayi omukalu mukuba oluyi gy'emizigo tewali sente mbawa Aunty Ruth naye nze ekintu gye yafumbye mukene bwe sirika yingira ne mu nyumba katwese ekikajje wa Aunty Ruth afumbye mukene bafumbye mukene kati no bo bamanyi kye bafumbye naye nze nja fumba ddako oba nja fumbira mu nju walabyeko emizigo nga kuliko pulesa era ng'omukazi bba batalesewo kameeza afumba emiziŋŋoonyo at least n'agiyiwamu kabuto n'akanzaali ne giwunya ng'afumba miziŋŋoonyo wali osuzeeko ku mizigo gya kaleego gye gino kati mukyala mulasita si alina ku mubiri bw'aba ava mu katale agula ennyaanya mu bungi najja ng'abiwuuba buli omu amanye toilet paper ono n'amuyira amanda namba 2 n'amugubya laba firimu namba 2 sorry sigenderedde naye nga nkugubisa sorry namba 4 alina obuzibu abasinga omubeera obubi ye namba 2 ne namba 3 ye Aunty Ruth ne Mama Tracy kiki naye mwana gwe kyenkikukoledde ulira firimu kyenkikukoledde kibadde kifeeri nga kiwuuba obunyaanya nenkiraba nga kijja nenkikuba amanda kyo kirazeewo gyekiri eyo nkikubya olusenyeede tuna nenkigubya ulira firimu tunulako weba tamanyirange kyenkoze nkikubyeko limu nenkizimula nenkigamba sole kyekibadde mu kateeteeyo akamyufu si kyekibadde mu kateeteeyo akamyufu nenkigubya nkikozeeko sho ya mmandi kyenkikukoledde gwe olimba bw'alingiza ono neyafumbidde munda talinaawo kakufumba osirisa nnyo tyeluluma gwe baliko abasinga kakati omusango Mama Maira gwalina ku bantu bano kiki bawe alina sente ogwo gubeera musango munene nnyo ku bantu b'osula nabo ku buzigo naddala nga balina obukazi we butyo ate nga baavu guba musango munene nnyo era enkwatagana etera okubula tugenda maaso tuli ku mizigo bw'amala okwera abapangisa ayerajja mu mulyango gwe n'alongosa ku mulyango gwe n'asindika ewamupangisa munne ekyo kiyinza okubeerawo nga lutalo lw'amaanyi nnyo n'oli bw'afuluma naye n'abyera n'abizza kwegamba ebisaaniko bya wiiki namba bayinza obbyera ngo n'abijja n'abizza wano n'abijja n'abizza wano gyegyo emizigo gya kaleego bw'aba n'abaako kagenda okulya engeri embeera gy'erimbi si lwakuba nnyoko omukwano gwange asooka kagoba genda ewaka ye namba 2 n'alyoka ateekateeka okujjula obuugi bubuno butono kikopo kimu ate akaana kalemeddewo bubuno abugumya nabugumye bwabyoba bwaluli ku lw'omukaaga bwagira n'abubugumya bwagaganawo kugaga ebyo bye bibawalanya mukyala mulasita tugenda mu maaso kakati ku mizigo tebasindirako laavu naddala ng'abaana tebali ku ssomero kubanga mu ddiiro mwe musindira laavu ate ng'omulyango guli gumu Mama Tracy asinda laavu ne Taata Tracy Taata Tracy teyakoze emirimu gitambula bubi bamutakula ku malevu omukiro
nyiga ku mbalabe alavu ekwajja etambula bulungi nnyo kiisi mu mulyango ku muzigo kumbe twese bamugambye agende ebweru ate gye bamugambye oli agenda kunywa buugi yabasanga banna njala ennuma oli emmere kale tuulaawo musindasinda obulavulavu ku mizigo mulinde lwe mulizimba mugenda kwonoona abaana egenda maaso sekyewagonzaga tugenda maaso neneyo mirimbe Happyland movie production emizigo nedda otuuka okunyigira akaanako nga kakusazizaamu ku lugendo lw'obadde otandise naye nga tolina kyakola nako kakomyewo waka n'olyoka okanyiigira naye nga nako tekamanyi kyekakulemeseza n'akanula amaaso kumbe munyiivu kati tekasobola kubeeriyo ne kazanyazanya kubusiiba wano bulijjo olw'ensibyewaka tekanagala kasiibe mu nnyumba nga wayise bbiri ngamba ennaku kwekwaza balina bye bayoleza tuli ku mizigo meira jani tugende tuzanye katwese kumbe twese bamu yamugana okuzanya ne Leila gwe musiru gwovaawa sagano ogende weze embwa abo balogo itawano mangu adagenda mu kiyigo nakugano ogenda mwabo balogo balugwala balya n'obunyonyi bagala kulya bunyonyi ate gwe mukazi gwe gamba akanako kave ku wange sirika naye kiringanga ekiri ebigaata ebivundu gweta mu nyumba toli mulogo wenna walega bawo tomulekeramu wadde amagezi buli kamu kakugulira byakulya temugenda nakwezimba byakulya oyagala kulogerako wange va ku mwana wange nayingira muyisizaamu eggaali eyo tingatinga gyamuyisizaamu Meira abadde awulira abaana bakulu era nga bategeera mukazi wattu yaggwamu amaanyi gwe balangira obulogo mbu yaloga bba esente bba akola zakulya tugenda maaso tulaba emizigo nedda bampita omugave mukibi Uganda namba 3 kiki banange okinvumidde njagala mukuvumire ate njagala mukuvumire si yakulanga ekibaata banange kyovumye kimala mbidda mpulira nga njagala oyongereko naye nga mbadde ngenda mukukubira wandika abasituka mbadde ngenda muyoola teke zino ez'abajeetiri obadde tojja kumanya ate nno bw'ataweera tulina okumugobesa ate bw'atawera tugenda mugobesa kuno nze leka nzireyo weewale muvuma alinde lwange tuli ku mizigo gyegyo kakati lanirodi yayitayoko nomuyiwa wali amazzi oli mukozaawoza nedda owegana gwoyoza bakira gwoyiwa amazzi waliwo yasika akana landirodi ngaze nga waliwo amazzi ago mujja genda kennaddanga omufuka amazzi awo nga mwozezza mugendagenda zino ennyumba saakola kumalawo bumazi n'agaziwa landirodi lwanayita eno asooka kuba kakooti alo kati babanja fumbira muno ani afumbira wano ani yapangisa wano napangisa n'effumbiro nze siyenze labika oyo mukyala namba 2 Simandoza bali mu mbegali bali ludda kireka begalidde saagala labalaba yapangisa wasula na fumbiro namupangisako ku fumbiro wano njagala mpite wano nga bwe nakolawo nga bwe wali nze saakola wano kubeera nga bakyafuwazaawo ab'obucyafu bagende awalala nze apaana saagala bucyafu apaana kiki ye kiki ne landiroodi naye abakazi banvuma landiroodi namba 3 ne namba 2 ani
bakyala bonna oba olinawo nti ono oba bonna oba omukyala wamu omwo wa namba 2 ne namba 3 be basinga okunvu malandiro sina kyenaba akati wesirikire enkya ku makya tewaba avaawo n'omu enkya bagambe tewabaawo n'omu avaawo bwaviirawo nsanga asibye ng'akola ki ng'agenda abate abapangisa bange abalungi saagala muntu abakyankalanya gamba ate bano basasirulya mu budde saagala be baleeta sente ne bateekako n'okukaaba ate basooke bavume omuntu asasulanga n'omwezi ogujja yagusasudde saawulidde bonna mbaagala enkya ku makya saagala agamba mbu saawulidde bonna mbaagala bamanyerevo kwe bagwa basula mugumu gwosula mu ddabo mayindu ekyo bakijjukire ziraba bwe zenkana neziri saagalako wampisa mbi saagala walugambo ku nyumba zange abaloga benagoba kambe abazaalazaala ennyo wano tebalina layisensi esulawo mwevume mukole kyaa saagala byakwevuma muyinza okwevuma ne mukakana ne mugjamu eddirisa lyange oli aba akukuba n'akuba embalabirwamu yange saagala enkya tewabulawo n'omu kino kirango enkya waliwo miitingi y'abapangisa ku makya kwe ŋŋambye agibulamu anoonya gy'asula newankubadde yakasasula ye ng'obwana mulina bungi wano mwafulawo nasale landiroodi ayinza okubuuza ekibuuzo waaye lwaki togendako awalala tonnatuuka myaka gizimba yiyo kati waliwo akima amazzi ye kawato aleetedde namba 2 namba 3 amazzi akimanya amazzi kuno kubanga nsula nti wasuoti yebaleko nnyawo mama maira mbadde kulaba boyinamu ku mazzi badde nze kulaba boyinamu ku mazzi nkuleetere oba tolina keberako mu bidomola awo mba temuzitobuuzanga wano kitaliimu kyoyuwangamu kati ebyo byebiruma bali bino byebiruma bali byebiruma bayaye yangu wanze tobuuzanga awo wokiwa ddiiro kati wa namba 3 nalukonkona anje ye kawato sibyotano anti bulungi abatuugamba ki mbadde nze kulaba oba oyinamu ku mazzi kumbe wano wa namba 5 nebasujuzi yasama mbu mazzi fena tulya ku mazzi ye namba 5 be bakazi b'emizigo bambi oli kalimuke naye eri abatayambukirwako era namba 5 balinamuko omukwano omutonotono ne namba 4 okuva le bali nti bali kumpi era namba 5 mukazi mukozi lwasibyeko awaka gwanyumyanyumyako naye ye namba 4 nabadde njagala nakugamba mpulira nga njagala kugenda n'ekyayi munayinza empulira n'ekyayi ngenda kusenguka suza abakazi bange ya olaba oli omukazi omutono w'omu namba 2 abakazi bampalana banange bampalana namba 3 kazi baleka baseka badomu ne baseka ne bageya n'owulira ddala nga kituufu bali ku ggwe nze ŋŋambo batusenguke era balina kuvuma oli namba 2 bufumbo bwamulema namba 3 bawe munafu mu y'ensimbi kati ate gwe bawe akuwa buli kimu kyonna ekyo kiba kimazisa omuntu okuwalanira ku muzigo mbundi mulogo naloga omusajja tetugenda kwezimba agula buguzi byakulya naye kati tubeera mazima ddala wano naye wali ondabyeko wadde ddala wadde ne kamugaba konna wadde ne kakayayaana wadde kasekkoteka akaleetera omusajja okukoteka omutwe abakazi butufu akugeya n'owulira ng'akulika ali muli n'owulira ng'oyagala omugwa mu bulago naye ng'olwokuba bajja kutwala kwerosi nze entalo zaabwe sizisobola ekiyamba neekomerawo 12 lwesigenda kola nsiba mu nnyumba yange nfuluma biseera bya lanci nga kati ne tunyumyamu nenziramu awo omuzigo oba ogumaze naye nga tosuze wali mukazi
akunoonya. Kale ku mizigo ne bwe weekuuma otya eba yakupangulula. Kakati ekiro budde siro rastado abintu fayive genda bbiri katwa kiwudde ono okungamba rastado yakikola. Rastado atunda masimu era rastado alabirira nnyo demuwe kyekireeta ebiro ebiri tofu ate rastado amanyiraavu obudde bw'abaze reeti mukka obumanyi abadde mu nkwakyo wabula enkakyo temutwalira budde ate era aba alina okubeera ng'akiddemu mukka mu mabeesi rastado bamanyiraavu laavu awaka ebaawo naye bo bali bagamba mbu ono yakiriisa sekoteka era buli kyekakola kawa mukazi mbu ye yagejja mbu ye simanyi ono rastado. Omukazi akuvumira bbawo n'agamba mbu alinga ng'enziiziiri afaanana ng'olukoba muddugavu yenna alinga ng'olukoba olusiba ebintu ku bodaboda. Ate omukazi w'emizigo ayinza okukwata n'agamba ekigambo ku mizigo nali kamaweyo akaboozi kwaliko omuvubuka nga talingiza bagenda mu kiigo alina kyanoonya nga yeke kalimuke buli gwalaba asibye tawulo ng'asooka neyeepika mangu mutooyi nga talingiza bitundu ebyo alina kyanoonya. Ku mizigo kwolabira emize baira erandodi abadde wano nina bye mugambe naye njagala mpabulemu oba mugambye bubi. Agambye ati mbadde mugambye abakazi nga bwe banvuma. Agambye ati bimugambye byonna munnange n'agamba mbu agenda teekawo olukiiko olunaku olw'enkya. Kakati ate era ekyo kigenda okufuuka omuteeru gyendi naye nanjagala mu miitingi pasono ku lw'ensonga z'abakazi bano engeri gye bampisaamu. jangu ebyo ajja bimalawo kyekubidde enduulu ew'omulasita ate omulasita tayagala ani acyankalanya amademu balina kye banoonya. Alo gwe kakati namba 5 bwagira nakikwasaganya ne namba 6 kubanga namba 6 muwulu muvi muwulu kakati lwaki namba 5 akwasaganya namba 6 namba 6 yasasulira namba 5 newankubadde mukozi ebyo babikola bulijjo babikola ate naye muntu bantu kiri mizigo gwaya basi genda okukola edda beerawo naye anansangawo n'abasigenze ekola beerawo wulireko miitingi ogiwulire munnange. Ate wuuyo nze era mmanjayo nagamba nali nakava mu kyalo maama yali mulwadde noŋŋamba ojja kunkwatirako guno omwesi gwe bakikwasaganya namba 5 muwulu namba 6 muwulu kati bwasala nagenda kawa namba 6 nekiggwa gegamaka eno maaso g'olutimbe lyeddiiro munda w'olutimbe kiba kisenge olwaba avudde mu kisenge agenda ovaayo yasanga anuka baketi ibanaye mama twese naye ate kinyuma bulungi ku mizigo nga basanze omukazi nga mukyafu mulungi ekyo nakyo bebeera sitoola endala kubanga ndaba mwekunya oba munavaawo sawa meka nze ngenze yakwasizza kasente omukyalo we bamuwa akasente yaddukirayo ewa Naalongo labayo emizigo yenna atambula atuziimuula Naalongo nze teri kindeese wano nga kikazi kiri kinamba 4 kitambula kituziimuula olw'okuba bo balya ku nkoko balya amatooke. Nze Naalongo njagala asiraane ne bba basiraane gy'emizigo basiraane nga nekibala tebakirina naffe tubasekerereko. Tamuloga nti alina kye yamukola amuloga lwakuba bali enkoko amuloga lwakuba baleeta enkota z'amatooke
kati ng'amuwa Emindi ng'afuuwako izasya nze muzikiza mulina abo kati bamaze dde okusiraana Nalongo naye oba nammwe abasawo abaganda mulimba tetuganye kale nammwe muba mubaze kujja kunoonya ssente naye buwulira olinga ensonga gyalogera munne temuli makulu lwaki tomuwa ddagala litakola lwakuba ate era ajja kugamba gwe tokola kati awo olina nebikusobera mulinde ng'agenda mu kiyigo bw'aba agenda mu kiyigo bw'ati gwe litwala eddagala mu kiyigo bwe batasiraana okomawo n'enkuwa ezizo katala twese akomawo tuli ku mizigo nedda mu lulimi Oluganda omuntu aba yeevuma emizigo nedda aba yeevuma mu lulimi Oluganda lwannazi kuno tata twese anti akasente yakaleseewo awaka kati olw'eggulu yasanga mama twese tafumbye lwaki mama twese tafumbye sente z'akameeza yazitutte mu ssabo okusiranya namba 4 kati tata twese naye gyagenze yakomawo n'omugaati gwa kitundu ate obadde oguliddeko ate gubadde gwamu nze ogwo gwendidde ngubbye na bubbi eri benkola nabo era nzize ndyala kati n'oleeta gwa kitundu nkoze bubyo baleeterako nkoze bubyo baleeterako kati lwesekaseka yembeera embeera y'omuzigo ebizibu obimanyira mu nju bw'ofuna omukazi amanyi obulungi tayayanya bba naye ekinsesa ku mizigo bw'ofuna munno nga mukwano gwo n'olyoka oyanika bbaawo kyokka tomanyi nti oluvaawo gw'obinyumiriza n'abitwalira oli kwegamba fe abasajja ne tubeeraawo ku mizigo nga tutambula lwakuswalaswala kasi tobeera nga bafuna omukazi awa kimwantette kasi tabeera nga kimwantette abasajja tutambula ku mizigo nga ne bw'oyambala essaati omukazi oli akulaba nga ali obwereere kubanga mukazi wo akumansula buli kiseera buli lwe tulaba firimu tubaako bye tuyiga buli wobeera ku muzigo beerawo ng'ekyakuleeta nti wajja kusulawo olw'okuba nti temunnazimba wammwe akati waliwo gwe bawadde eddagala yabala namba 4 ng'ali kumpi genda kakati namba 4 naye yalimu olwerago bw'aba agenda kunaaba anaaba kizungu asooka n'ajjayo baketi n'ateekawo ne baketi ennene ne kimanyisa agenda omuloga njagala musiraana embwa mmwe ebiki leero njagala olye ku mukene ezo enkoko ze bakuleetera n'amatooke n'emiceere leero njagala olye ku mukene nga ne mukene temuli butto amubaze oli agenda kujja kunaaba namba 4 n'avaayo agenda kunaaba lirina gwe lirina gwe kyekyampomeranga ku mizigo era tulakikyazi kale bambi bwamusanga ava mu kiyigo genda yalowooza ono ava kufuka kumva ava mutega bom olwayingira mukazi wa tu bewayita wiiki olowooza omuntu ku muzigo akuwalanira ki kulya nkoko lwaki mulya bulungi ng'ate bo omusango baguteeka ku ggwe olw'okuba nti wammwe mulya bo tebalya bulungi gwe nagenze wannaalongo wiiki ewedde nindikulanga bwe yali mpadde era jjo nakoze bulungi eddagala lyange ndatoba wakikoze wampulira kinkeze kintuusa wano n'omusajja okalaba kalina amagulu kalinganga kasitamira enkulugu talina kyeyabakola naye jasiti muzigo nagambye yatandikawo bizinesi y'emizigo alabika yali alina akakazi nga kampampampanda bowe katyo kampampampanda kakati olwo olumpampampanda olwo ne lujja lutambulira ku mizigo ng'omuzimu ng'omuyaye bwe yaŋŋamba mbutolaba abo abaana ba booda abo kirabika omuyindi eyakola booda yatandikawo bajaji yali mulalu kati bwe yakola ekintu kye ekiwuka kye ekyaddalu kitambulira mu bajaji
ne bw'osanga omuntu omulamu olukwata bajaji alalukirawo atandika kuleega mugavana ki nagendayo luli okuyitayo naye nagulayo wadde n'ekimu kati ono yagamba yamusimbye bomu kyalinze kwe kulaba ku bantu abo nga balya ku mukene bananga olunaku leka n'asooka oleeta mukene nyinza n'omukunkumulamu omusulu nze nyinza n'omufukamu ate naalo ng'akola golozeza akameza nazeefiiriza ku olwo nga sitegeera twasiiba tata twese talina kye yalya yakomawo n'omugaati gwe twasuulirira naye ng'era at least nkoleredde embwa eyo nagikolerera at least tuddewo omulasita mulasita alina edduuka lyali akolako lyali lyamaanyi nnyo wabula ng'omulasita tamanyi nti awaka waliwo bato egenda wakati w'abakazi ne mukazi we ku mizigo gy'asula yabeera eno era buli kimu kitambula bulungi nnyo ate kino kireetere abantu abali ku mizigo bwoba olinaalinamukko ate teweeraga nnyo ekyo kiyinza okuviirako okusiraanya naye ate okugula enkoko n'otwalira mukazi wo famire eyawaka balye kiragirawo okweraga kagamba emizigo aa eno ye firimu mu Luganda emizigo aa mwanje Steven Kabana naye YouTube kwogisanga mu bina Uganda wonna wonna maduuka genda oginoonye bagiyita emizigo Happyland Movie Production kakati eddogo likola litya eddogo bwe lijja likyusa ebintu mpola mpola omulasita yali annyuka ebbiri yatandika okwongezaamu kasaawa nga nnyuka nnya omulasita waliwo kasitoma yajjo n'agula ewa mulasita n'amugyako akasimu mulasita n'amukwana olwo tutandika okulaba firimu tugenda mu maaso era amaze n'agenda asanganga kwezo yogampa n'otambula kati omulasita sinisa amannyo nasirise yakomawo emisana ewaka bubeera buwombefu bufukamya ne bukubuza naye olubakuba kaba ne butandika okugeya omuntu ow'ekitiibwa kainulaba omusajja omulungi ng'oyo bulijjo bamuvuma mbu muddugavu ng'enziiziiri naye katuwulira mbu omusajja omulungi ng'oyo n'alyoka afuna ekikazi kiringanga ekibizi kirabika ewaabwe baalundanga nabibizi kyalyanga nnyo n'embizi kyova lakifaanana kityo nti abantu batomera naye omanyi nti abantu batomera oyo mulasita omusajja omulungi bw'atyo eyalifunye abakazi nga potebo n'afuna ekikazi ekiringa ekibizi kyokka no bambi yagenda okudda mukazi we yali atambuddemu omulasita addanga 2-3-4 ez'ekiro omulasita laba bw'akomawo awaka emisana nga mukazi we taliiwo olaba eddogo bw'erijja mulasita n'atuula yabaze kulya wakalanki resitado n'alinda nga madeemu takomawo ate abalasita banyiiga bubi n'atandika okufaananamuko wali eringa ow'eggulu olwo kati zitandise kujjayo langi kitegeeza bwe zitabawo kakazi kitambula katyo ye omulasita kyekyamugira mu bwongo nze bwe zitabawo zibeera eri kukola kakazi zitambula zityo omulasita mulungi nga tonnamukyankalanya mukyankalamu ng'omugyeko waya egenda mu maaso n'alinda zireeta kawato ono nno kawato wano waafunire sente ye musombi w'amazzi kati leero yajja munyiivu kawato najjewa namba 3 wanji kawato nawe gyebaleko nzize kukima kasente kange kumbe bano baavu banaye ojja kujja enkyo zinone nyeko lunajja nagamba nga bulinaku oŋŋamba enkya nzinone kawato tonswaza ojja kujja enkyo zinone tonswaza kawato enkya nja kujja oba akawunge kawato ojja kuzifuna ekyo kisobola ofuuka simanyi waliwo ampulidde kifuuka emboozi ku mizigo
nze waliwo ge naviiramu nko ku mbeera yali mukazi mukulukulu naye era kale zaavaako maye bagamba kola obubi akwerabiza katonda naye nange namubikkulirako okwo kakati omulasita okuva lyeyakomawo awakawo omukyalo ono nga taliiwo kati omulasita ye bw'omunyiiza ye waabikolwa eyali akomawo 2 zino ziyingidde nnya omukazi akuba lasitado oba mukubira takwata olaba amaka bwe gatandika naakuba essimu ya bba kakuba essimu ng'omulasita takwata akanda kuba simu ya my husband nga teryaddamu obudde buwambukiridde ddala njagala olabe mwafazaali nkuloga kumbe bamuloga kati ate omukwano awaka weegoli oba oli awo kale eddogoli lyaleeta eryo naye kikazi si kyenzi kiza n'okuba kyali kigenze kulaba ku mukwano gwakyo ne kireetera omulasita ate okulowooza ebintu ebirala njagala olabe yakuba essimu nani stop naye nga bba tagikwata omukyala atandika okubaako byalowooza zino essaawa 6 nkubira bba wange nga takwata lwaki tasobola kukwata ssimu waliwo amulemesa kati eyo kiro mutumbi omanye eriyo ekiro kawoza amasiga saawa 3 naye eriyo kye bayita matta nsejjere tuba tuyingidde 8 awo mwasulanga oluganda nga temwagala kati matta nsejjere kigambo kikulu nnyo luganda lwa nazzi kuno matta nsejjere gye tuli budde kiro omukyala ntandika okwevulunga mu buliri alinga nga alinamu ebiruma batajja kati awo ekibuza omukazi otulo abuuza oba oli luddawa era lwaki nkubidde essimu nga tukwata ziba ziyingira eyo ziizo nawulira abakonkona tebabeera babbi nga bategedde nga taliiwo saa 8 dakiika 22 sajja ono ze saa zakomawo kwigambe wanaayita wiiki nga ngamba nti wafunayo mujjawo gwale munayizi ne saawa aba avaawa ngende muggulire munsasanya abakazi tugenda mu maaso 8 22 rastado zakonkonye niyo omukyala esooka n'abiro yanayikirimu kakigenda kigulewo kale kagenda gulewo bannange essaawa 8 omuntu zakomyewo annange leero yagulawo mu nkola etali ya bulijjo bwaggulawo bajja bonna wabula leero bwe yaggulawo yayitawo direct paka ku kitanda kye kino nakiraga bulazi nti waliwo ekitatambudde bulungi oba oli awo kali amugamba nti n'olyoka okomawo ng'onkutudde omutima obwedda nkuba amasimu tokwata essaazi zino tuyingira 9 kiki ekituufu ntuse ku saiti obudde bukyali nene nsanga nga amayinja gawuddemu kumbe batandika okuzimba kati agamba yatuse ku saiti nga amayinja tewali kegamba era naye nga bwomanyi badde bagaa nti omukazi atambula nakulimbalimba gwe ssebo mayinja ki gogenda n'otikka tipa nogaleeta ku saiti saawa 9 ogw'ekiro toba mubbi naye ng'omukazi bba kyabagambye ate naye kyoba olina okugumiikiriza n'okukkiriza naye nga amusole kumbe kali eri ke yanaaba keyasanga mu kiyigo katandise okuzza omuzigo ke bajja ewa Naalongo
ebintu bitandika mpola mpola okwononeka. kati nze nkujemu engoye nkulu nkujemu n'essaawa omulastado esente bweri naye ng'oli eyabagendera ku musawo yagamba ayagala batandika okulya ku mukene era nga temuli ne butto kati kitegeeza nti woolira mukene eza butto nga tewali emizigo. kakati olunaku olwenkeera lasita yakomawo leeti tugenda maaso nene y'omulembe Happyland movie production enkeera lasitado yakomawo leeti mukko nagambye nti 755 that is 0755 729154 esimu y'omugave mukiibi bw'oba oyagala kukolera bulango oweereza buweereza ku whatsapp ku namba eyo n'oweereza kontenti wo ne tukubira akalango ne tukakuweereza ku mp3 nga toyimuse wonna wooli ne bw'oba sudaani akalango tukakolera ate ku bbeeyi layisi. oyagala kulanga dduuka lyo bizinesi yo mu mbeera ez'enjawulo oyagala kwatagana ku mbeera yakulaba mugave kola bizinesi enamba yeeyo 0755729154 kino tulaba kina uganda bampita omugave mukibi uganda kati embeera era yatandika okubeera nga simpoomu lasitado yakomawo leeti naye era akerungujja egenda maaso firimu eno sikaliwo ngaawo rastado munyiivu okuva lwe yasanga omukazi nga taliiwo so bambi kiyinza okuba nga yajjanga mistake ate era akakodyo gwe buli wova wakovaawo 2 oddawo 2 wekyange muko weesule muko julumirira okomawo ku 3 olabe mukazi wo biki byakola nga toliiwo oyinza okuba ovaawo 2 gwogenda ku mulimu ye nga avaawo 4 nga tomanyi gy'alaga. omukyala yakanda kwetega rasita naye nga rasita tebamwetega era yagaana okutegula akerungujja yagaana okulinnya erungujja kino nno omukyala nakiraba nti oba oli awo kyali kiraga nti rasitado bw'abanga si mukyankalamu yandiba omukkufu egenda maaso kakati lasitado ebiseera byali badde amala waka n'omukyala ndowooza olabye abaana b'abalasitado abagagga ali wano alaba katuuni n'anyumirwa obudde lasitado akomawo leeti mukko kyokka obudde bwe yali badde abeera ne mukazi we at least akulaga nti agenda nalabamu katuuni ne muwala we mayira ne kalaba katuuni ne kanyumira nako kanyini kayinza nokifuukirawo katuuni kuba kamwagala okufaako obuvi amaka tegakyatambula bulungi era lasitado okubeera ne mukazi we munda eri amala gajjamu mu ddiiro n'alaba katuuni ne mayira awo omanya nti something is not going good, is not going well era you need to check yourself, revise yourself naddala bw'oba mukazi singa omusajja baasobola okulekera obuliri n'alaba nga obudde bwo alina butono at least kagenda abeere n'omwana balabe katuuni ku ssaawa ezo 7 ez'ekiro najja n'amupima rasitado gyo yaganya okugenda erungujja kyokka olwaleero bwakomyewo afazaaliko okubeera nga alaba katuuni dani okubeera mu kisenge omukazi yawulira obusungu kweyimuka mayira yimuka ogyeko tv and back to sleep
Mera, get up. Go back to your sleep. Go back to your sleep. Webike era weba. Ate webike onomutwe ogwebike. Kati sebo. Ebika atobulizeko n'omuntu enagamba. Webike webulizeko n'omutwe. Taagala awulire bino. Nakwata TV remote. Nalyoka. Ginanuzaako fitina. Kwe. Halo. Nalyoka asimba wali eri yonna yonna. Buganda buladde. Kati yabanze. Nze TV nze katuli. Ulira obusungu. Kati labamunze. Labanze yenze TV. Osokera kumache nondeka mu buliri. Oyinza otya okundeka mu buliri nojolaba mu katuni. Katuni kya makulu okusinga nze. Lwaki tosirika kukira ku makyano okulekanira buli omu yenna yeebase? Baleke batubulire kubanga musajja. Awatalinga kulega maloboozi mu nnyumba. Kati kwatandika. Ate ffe abasajja abamu tetwagala mukazi alega maloboozi. Era obwongo bye oba oli awo mu ngeri emu oba endala. N'akikyapulirawo oli mulasita. Yakikyapulirawo. Eddagala likola. Kati ennyumba eno yatandika okufuuka ey'aba strangers. Toliddamu kundaba ate era nange siriddamu kukulaba yadde kunoonyaako. Maama agenda okukeera olunaku olw'enkya nagambye abalasita banyiiga nnyo. Gwe nnyabo maama Mayira. Ako ke watandise okumbonyaabonya okundeegaleegako amaloboozi go. Kirabika onkooye. Olina akasente. Toliddamu kulaba wawendi. Dabirira Mayira. Oyinza obutaddamu kundaba. Oba nze obutaddamu kulaba. Yalikodinga message ya WhatsApp. Kirabika tetukyasobola kukwatagana. Anti bwe nkwata ku left gwe wetera ku right. Movie EMIZIGO. Ebadde laavu etambula obulungi nga n'okuzimba bazimba wulira ebiguddewo. Mukazi wattu yawuliriza message eyo n'agiddamu. Yatunuulira Mayira. Mami. Obuuza ki? Mbadde njagala kulaba ku taata wange. Dada yakulaba ku taata yakedde nnyo sama. Get out. What's wrong with me? Get out! Out! Get out. I said get out! Are you deaf? Heaven has no wrath than a woman scorned. God forbid. Has no wrath than a woman scorned. Kakati bino byonna lwaki omukyala anyiiga yamanya nti bakira bali bulijjo baseka ebyokulya bijja na buli kimu nga kitambula bulungi. Kati senga amawulire gajja nti kati omusajja yakolese mu nnyumba. It sounds weird. Musajja amuleka mu nnyumba olw'empisa. Bakulekanga mu nzimbe naye aliko apaana anajja n'akonkona nti gwaweddeko. Kati nno n'abalogo wuuno bwe wayita omwezi mulamba oluvannyuma lw'embeera eyo gye tuva okwekenneenya eno gye tulengera bagiyita emizigo nedda. Mukazi wattu yatandika okukima amazzi sige munenenene ava ku taapu yagekimidde. Luli yagambanga Kawato nti ebidomola bisange ngaawo Ndabikumenye nnyo kuli banaye nga bikumenye nnyo kulikaayo. N'enviiri oluvannyuma lw'omwezi zeyatuusanga wiiki tonaba naye seba abakazi balina eddogo kobisituleko obirabe. Mukazi wattu ebidomero bye yagambanga Kawato nze bw'okisanganga ugasita okirabanga kikalumanya kibanja kiyiweemu. Kakati yatandika kugasomba bane njagala olabi
naye ng'ekivaako ki mizigo abagizimba nnono bagizimba kufunamu sente naye abantu bangi kino nkiddamu nti abantu bangi yatandika okugula mukene ng'era yamuloga kyeyali amwagaliza yatandika okusiba ebitambala ku mutwe olw'ensonga nti bw'azirekawo zifaananira ddala sawasawa ng'ez'omulalu mbadde gamba nti abantu bangi basinkanidde embeera enzibu ku mizigo oba oluusi basanze embeera gye balina okulwana ennyo okwetaakirizaako naye nga bagisanze ku mizigo ate nga babalanga bwemage kati yajjako eri mukwano gwe eyali mukwano gwe Suzi namba 5 yajja n'akasowaani yajja mpola mpola naye bambi mukazi wattu n'ekyokulya nga tewali jjukira alina mayira kati aleese akasowaani ewa namba 5 abeeko kaabawaayo bw'aba yafumbye yamubuuza nga sigiri teri bweru n'amugamba naye mama mayira oneerabidde nze nfumbira munda gino mizigo si buli muntu nti akwagala ku muzigo nze okuddamu ezaalira omusajja nga sivudde mu muzigo emizigo kyava agamba nsomye embeera ey'emizigo ngenda kubeera nakyeyombekedde siriddamu kufumbirwa oba siriddamu funa musajja nga tali waka nga tali wuwe era akisesi y'omusajja yenna agenda okunjagala nga wa muzigo ako kafu nkazi atuyakkiriza embeera yayonooneka yakyuka yafuuka ebbanga nga lyetoolodde abeeno kibeera nonyawo yebaleko ate gy'emizigo giyingiza buli kiseera buli lunaku wabaawo abatandika obulamu bw'emizigo buli lunaku era buli lunaku wabaawo buli lunaku abasenguka okuva ku mizigo gino nga si nti bazimbye nga basenguka okuva ku mbeera gye babaddeko bagende balume ku mbeera endala ate ku mizigo emirala olayika gwe tonnaba kusinkana mizigo emizigo egikwatisa omukazi n'asaanika emiziŋŋoonyo n'agitokosa n'ayiwamuko ku bunzaali baleme mugamba nti basiiba njala luli lumbe lwa kirago munjagazaaki landiroodi ate landiroodi alinganga mugagga owa takisi aba mukwano gwo ng'emmolokayo gikumye bulungi era nga lwotuuka okutwala sente ku kameeza zibaawo naye ne bwaba omukoledde emyezi 8 oba emyaka 8 ne wabaawo wiiki 2 ezikulemye okusasula kikugisaako emmotoka yerandiroodi talina lwaba mukwano gwe okugjako ng'owaayo sente ze bw'oteefunyisa bizibu n'atakuwaayo omwezi tuludde ebbanga naye kati guno ngukuwadde oguddako noonya gy'olaga newankubadde osulidde emyaka 10 ewuwe landiroodi atandika okubanja namba ku namba yaginambalinga namba 1 namba 2 namba 3 kwata gwe amateeka g'ennyumba zino gakyuse manyi landiroodi munaluwa namba 2 kwata amateeka ago mugasome bulungi nnyo nyumba zange zakyusizaamu amateeka kikazi kino kirabika kyampisambi naye kino ekikazi kino kirabika kinamba 4 kyampisambi bulungi sikyamulaba bawe yali asasula bulungi kati sikyamulaba gigino tuli myezi 9 naye musome bulungi amateeka musome bulungi amateeka ba yalinga asasula emyezi 6 wayise emyezi 3 mbagumiikirizaako kigire kinviire ku nnyumba yerandiroodi be yawaananga abaali basula obulungi era be yagambanga ntayagala mukyankalanyiza bapangisa be balongoofu siba mu nnyumba ningiza kwa bino be ningiza nkyakire wulira firimu
kandukuwe ejjo ya nabadde ngina mu katale Nancy West amazzi ekigenumira akyali era ekyobugagga essaawa zino kyasigazza mubiri naye nagwo gugenda ekyobugagga kyakyasigaza mubiri naye nagwo gujja muggwako omulugwala yaddayo ewaabwe kati ekyobugagga kyasigaza mubiri naye nagwo gujja muggwako ate zino ennyumba ino zivaako anaasobola ennyumba y'emitwalo 8 oyo kulingizaayo munda kuba buli enkoko sikyalaba nkoko n'atuwunyiriza mukene lyessanyu lyabwawo munnange kati naate akyalina n'omukisa nti mukene abadde akyamufuna n'enjukirwa ng'agamba nti omwezi ogujja ayinza obutasobola nafuna mukene wadde osula wano yali atweregerako ferevo yaffe twali tugimanyi kati bali enkoko neera badde bali enkoko okujjako ng'asisinkanye bugulu buno bwe bw'enkoko gy'emizigo bwe banaabawo paati tunagireeta naye ng'emizigo tukyagisomyeko kati ninnyo tugirinde mu paati tu mbadde mukiruzi badde nkutuusaako Sechewa Gonzaga Henry akungizibwe Moses Moshi Nantale Susan Nyirwaneza Ruthi Kavuma Jimo Chiriba Adam ne Kaswabuli Isaac Production Muchibi Mwiraba